What if Bobby Wine comes and says now, today? That will be questionable. Bw'oba kugamba nti ye musajja akyasinze okubalumya omutwe Bobby Wine ebedera tojja kuwakana nsaba owuliremu mweno video era nkusaba sooka olekenge General Museveni nga ali mu kwogera kwe alaga enneeralikira alaga obweraliikirivu eri mwami Kyagulanyi agamba nti kana akasajja we kanajja wano wadde muli bukuŋŋamba birala mweraliikirivu mu bitundu byagenda olw'ensonga nti akasajja katuuseeyo ne kamulaga amaanyi njogera ku Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine njagala osooka olabemu nga tonnawakana akakati ebifa mu olutalo lwa Iran ne Israel nabyo bibino. Like in Kampala, we got information that some of them would like to come at that time to register to participate in our internal activities. So there that is why we have put that measure. There we need to be clear. These last minute conversions, last minute, he has been anti-NRM all the time. Now he comes, last message now, from today. There are people who are already very friendly with the NRM. Like for instance, Mao. Mao is already working with me, with the NRM. People like some of the UPC people, like Akena and Amongi and others. They are, if they want to come, I can come as a witness and say, these people, I know their attitude is a positive attitude. So, therefore, I think to allow those last-minute people is not wise. Iran balabika bakyusizza mu nkola embeera ebaddewo emabega ey'okusukuma ebikumi n'ebikumi eby'emizinga eyo kirabika bagivuddeko. Aba-Iran kirabika bafunye akakudde akalala basindika emu ate ng'eri heavy ng'eri deadly ng'eri dangerous. Omulundi guli bwe batu bafulumizza missile gye bayita Fata era ne bagamba nti yayiseewo bulungi kigamba okuba nti eno Fata Iran gyakozesezza okuba ekitebe ekya Mossad mu kibuga ekiyitibwa Tel Aviv. Bagambye nti muzinga ekika ekya hypersonic gwe gwasoose okulabika nti bakozesa hypersonic type of missile okakkananga ofisi ezeshi ez'abambega aba Isiraeli eza Mossad bagenze maaso n'okulabika nti bazikubye Fata oba the opener gwe muzinga gwe bakozesezza kika kya hypersonic. Kakati Irani bongera okwewaana nga bagamba nti emizinga bwe busolo bwe balunda ewaka bagirina mu bungi ate nga bo bagamba nti Isiraeli talina busobozi bugenda maaso nakulabika nti oba oliawo bogikwata. Irani okwogera bw'ati kiyinza okubanga somewhere osobola okulabika nti munange okikkiriza kubanga amazima gali nti egiwerako gyongera okuyita ku byuma bya Isiraeli ebigenda maaso n'okukozesebwa okubaka emizinga newankubadde nga gyonna tegiyitawo. Naye Irani ayinamu emizinga eminene era ng'emizinga eminene gyabadde yakayingula gyonna gibadde giyitawo ekiraga nti Isiraeli balina okuddayo ku drawing board balabe engeri ki gye bayinza okwetaasamu obusajja buno kubanga olutalo oluusi kubeera kuŋŋaanya notisi n'omanya nti omulabe ayina kino bw'aliddamu kireeta nja kuba nkikutte. Naye sofa notisi za Isiraeli zibadde ku mizinga egimu gye babadde basobola okulabika nti bakwata. Akadde kano waliwo emizinga nga tebalina notisi zaazo era nga gibayisizza bubi byebizimbe byolaba nga bikubiddwa bubi nnyo zenfeezi olakozi olaba nga zikubiddwa bubi nnyo kubanga Abaisiraeli amazima gali nti babadde tebalina notisi za mizinga gino. Irani aleeta gumu ku gumu kwegyo eminene. Kakati bagambye nti ekifo kino ampuliriza masekkati ag'eggwanga kikubiddwa bubi nnyo Tel Aviv. Naye kiteeberezebwa buteeberezebwa tekinnaba kakasibwa wabula akawungeza akayise amagye agayitibwa IRGC bwe gatugafulumizza statement ne gategeeza aga Iran nti bagenze maaso n'okulabika nti basumuludde basumuludde omuzingo omulala gwe bayita Sejil muliro. Sijil mu Luganda kivundule nti guno bagutuuma muliro. Era bategeezezza nga bayita ku X platform aba IRGC
bagambye nti now gates of hell open to Israel. Bategeezezza ne bagamba nti emiryango gy'omuliro gimaze okulabika kandi giguddwawo eri Isirayiri. Babadde balunkinga Abayiraani babeera basindika tebeekweka na kwekweka. Bwe babadde basindika eno sijil mbagambye nti mu Luganda osobola okukivunula nti muliro. Sijil guba muliro. Kaakati bwe babadde basindika ne bagamba nti emiryango gy'omuliro, emiryango gya Jahannama giguddwawo eri omu Isirayiri ne baguta. Era ne bagamba nti kati tutandika butandisi. Buli gwe basindika bagamba nti katandika butandisi. Jjukira nti nga Isirayiri bw'ayina ekikwekweto kye yatuuma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Kuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The rising lion ekya Israel bwakiyita otolwalimu yo Irani ekikwekweto kyayo kyalimu mu kufaafagana ne Israel akiyita Operation True Promise 3. Jukira nti bamukuba mu party esooka ne bagituma Operation True Promise 1. Operation True Promise 2 yaliwo mwaka ogwedde. Kati eno Abayiraani bagamba nti ye Operation True Promise 3. Operation ekisuubizo ekituufu party eyokusatu yegenda maaso. Era eggwanga lya Isirayiri wakati na rada Iran wakati mu kusindika sijil omuliro guno si muliro nti fire muzinga gwe bayita omuliro. Yensonga lwaki bagambye nti emiryango gy'omuliro eri Isirayiri kakati gimaze okuggulibwawo. Kati mu kusindika sijil akawungeza akayise yabadde weevu namba 12. Yes, Irani yakasindika emizinga enfunda 12 weevu za mirundi 12. Kati mu weevu ye 11 weevu namba 11 mwe mwajjidde fata. Kati mu weevu namba 12 mwe mujjidde omuzinga sejil. Iran n'agenda maaso n'okeka nti ategeezezza nti omuzinga guno gusobodde bulungi nnyo okudestroyinga air defense systems zaabwe zonna newankubadde nti